ETV Uganda, what XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa Sunday yonna gy'osinziira okutulaba. Ekigenda mu maaso mukimanyi COVID-19 coronavirus. Yesterday esawa zabadde nga 6 Uganda ya confirminze its first coronavirus case. Era nga kino kyabaddewo waliwo omukulu omusajja omwe yabadde ava e Dubai nga kigambibwa nti yajjidde ku nnyonyi ya Ethiopian Airline era ng'ono yatestinze positive for corona. Olunaku lw'eggulo nga bino tebinnabeerawo kubanga communication ya minister yabaddewo late in the night, that is at exactly sawa 6 ogw'ekiro. Information yasansanye abamu mwagifunye abamu inza okuba temunnagifuna naye ng'ekyo tekinnabeerawo in the afternoon, in the evening, President Museveni wabaddewo okusaba ku State House nga basabira eggwanga obulwadde buno buleme kutusensera. Naye oluvannyuma lw'essaala ezo zonna ezagenze mu maaso bannaddiini bonna ababadde mu State House Entebbe, ekirwadde keesi ya coronavirus esooka yazuuliddwa. Kino kitegeeza ki eri eggwanga? Kitegeeza nti coronavirus is real, coronavirus kills. Okusinziira ku study, obulwadde buno butta nnyo abantu abakuliridde mu myaka. Obulwadde buno obwa coronavirus businga kutta bakadde. Yaliko president wa club ya Real Madrid Perez Lorenzo yafudde olunaku lw'eggulo ng'ali mu myaka 79. N'omuyimbi omuzaire yafiiridde France yabadde mu myaka 67. So ogenda okulaba nti ne bw'otunuulira mu nsi endala obulwadde buno butta nnyo abakadde, abantu abakuliridde mu myaka. Naye tekikweyibaaza n'abavubuka nabo osobola okufa obulwadde buno n'abaana abato. Olunaku lw'eggulo nga bwensobola okutegeezaako nti bannaddiini babadde mu State House Entebbe ne bagezaako okusabira eggwanga. Byonna baabikoze, Katonda yabiwulidde, naye ate nga baakamala okutusabira ne tuzuula keesi yaffe ey'obulwadde buno esookera ddala. Ki ekiddako? Gwe nga Munnayuganda olowooza essaala ziyinza okugoba obulwadde buno? Olunaku lwa leero ebiragiro bitandise okukola. Directives za President Museveni ez'okugaana ekuŋŋaana, amasinzizo, era ng'olunaku lwa leero churches ezisinga zibadde ku Facebook, abasobodde okugula empewo babadde ku TV ez'enjawulo kubasobodde okuweerereza kugamba okulyowa emyoyo gy'abantu. Abantu basinzidde mu maka gaabwe ne bateekako TV ez'enjawulo ne basabira okwo. Olunaku lw'eggulo baasabidde eggwanga. Olowooza essaala zino zisobola okugoba obulwadde bwa coronavirus? Tutunuulire Italy eri mu kukosebwa ennyo obulwadde buno, yekyasinze okuba ne rate ez'abantu abaakafa ekirwadde kino. Yesterday babadde abantu nearly 800 abafudde obulwadde buno bwa coronavirus. Naye ate eddiini gye yatandiikira, eddiini y'ekikatoliki yatandikira mu Italy mu Roma. So tuyinza okugamba nti bo bayinza okuba sinakuba batusinga eddiini eno okugitegeera. Bw'otunuulira eddiini endala zatandikirira mu Europe, Aborthodox bali Greece, Abakristaayo UK, Church of England. Personally, I believe it's good to pray for our country. Kirungi nnyo okusabira eggwanga. Yes, prayers are very good. Okusabira eggwanga kintu kirungi nnyo, naye tekimala. Tuyinza okugamba nti twasabidde eggwanga buli kimu kyawedde, but tewali kye twakoze. We need to do more than prayers. Eggwanga bwe tubanga
tuli bakulitwala mu maaso tulina okukola ekisingako ku ssaala. Waliwo ebintu gavumenti zaffe wano mu Africa bye zinyoomerera naddala ng'okuteeka ssente mu byobulamu. Health care ogenda okukiraba nti amalwaliro gaffe ne Panado tabeerayo. Omuntu agendayo ng'alina ekirwadde ekitono ennyo ne bamuwandiikira buwandiikize eddagala teribeerayo. Tetumanyi oba gavumenti eriteekayo abalwadde abasawo ne balyeddiza ne balibboba ne balitunda oba ne biteeka mu kiriniki zaabwe, but eddagala teribeerayo. So bwe tubanga ensi endala ziremereddwa okukakkanya ekirwadde kino ng'ate zirina health care ennungi ennyo mu nsi yonna, wano abanene mu ggwanga ffe be tuyita abanene mu gavumenti, abanene mu ggwanga bwe balwala bulijjo babatwala Aga Khan, babatwala Singapore, babatwala China, babatwala India, babatwala UK, babatwala US. They always have been going there because those countries have invested a lot of money in their health care system. Bagendayo olw'okuba nti health care yaabwe esingako eyaffe. So byonna ebyabaddewo n'ebiriwo obulwadde mu ggwanga weebuli, tweteeseteese okubaŋŋanga nga n'empeke eza Panado mu ddwaliro teziriiyo. Twayambiddwa nti eno keesi yabadde mu kibuga ne singa yabaddeko mu kyalo, cause coronavirus abantu bayingira eggwanga mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo abayingira eggwanga nga bayita ku mazzi, abantu kugamba beekukusa ne bayingira muno mu ggwanga bangi nnyo. Ku booda abaali bayiseeko ku booda mumanyi nti eriyo abantu abatayita ku main border entry, mubeeramu bupanya, abantu abamu mwe bayita ne bayingira ne bafuluma, something like that. So there could be such cases. Nze ndowooza nti obulwadde buno nga ffe wano mu Africa ne Uganda ebijje n'obugenda tukoseza ddala kubanga tetwetegeka kimala. Obulwadde buno bwe bwatandika okukosa ensi endala ffe twalowooza nti ffe tebujja kutuuka wano ewaffe. Kakati ekiseera kituuse nti tewali akkirizibwa kufuluma oba kuyingira ggwanga. Ennyonyi zokka ezikkirizibwa, teri muntu akkirizibwa kuyingira Uganda na kugifuluma n'ensi endala bwe zaakoze. Mpozi kye bayita cargo plane, ennyonyi bw'eba yabyamaguzi, emmotoka bw'eba yabyamaguzi ebireeta Uganda ebitwala, abo driver ne bataniboyi bakkirizibwa, naye teri muntu mulala akkirizibwa kuyingira ggwanga na kufuluma ggwanga. Waliwo ebintu bye tosobola kukola mu wiiki emu oba mu wiiki bbiri oba mu mwezi. Kino ekirwadde kyatuzinzeeko, tekyetaaga solution gifuna nkya, tugyetaaga kati. Tetugenda kugamba, tebalina kye bagenda tugamba nti solution tugifune wiiki ejja ng'abantu bafa. So nze ndowooza is high time, era kigenda kuyambako abatukulembera, abakulembeze baffe bano ba MP baffe ababaga amateeka, abalina z'insurance scheme buli bwe balwalamu nga bo bagenda babajjanjabira ebweru, okukirowoozaako ennyo. Kubanga bwe tuba kufa tugenda kufiira wano nabo. Bagenda kubatwala e Mulago, bagenda kubatwala e Kiruddu, bagenda kubatwala e Kawempe. Nabo batuukeyo konga eddagala teririiyo. So it's high time abatukulembera n'abalina obuvunaanyizibwa okugezaako okulaba nti health care yaffe bagyongeramu amaanyi. Kubanga singa twali equipped nga tuli beeteefuteefu, osanga ekirwadde kino twandibadde tubaako ne we tukitandiikira. But personally
bwe ndaba ekirwadde kino engeri gye kigoyezzaamu ensi ze tuddukiramu nga South Africa wano e Uganda abalwaddemu basookera South Africa abalina sente ntonotono abamu ne baddukira e India abamu ne bagenda e Singapore abamu ne bagenda e UK abamu ne bagenda Aga Khan e Nairobi kakati yene essaawa ogenda kulwala oyinza obutalwala bulwadde bwa coronavirus naye osobola okulwala obulwadde obulala bwonna gwe omunene mu gavumenti olina VIP passport yo etalinawo esobola kukutwala kati nga nawe olina okgendako emulago olabe ekiriyo nga nawe olina okgendako ekiruddu olabe ekiriyo so kyekiseera abali mu buyinza obuterowoozangako mwekka kubanga kati ne bwoba ne ssente mmeka tosobola kuva Uganda ojja kulwala ekirwadde ekirala kyonna nga si corona. So I believe as a country okusabira eggwanga kulungi is very good but it is not enough. We need more actions. Tusuubira nti ne Katonda osanga ayinza okutuyamba naye nga tannatuyamba tusooke tweyambe. What measures have we put in place? Amalwaliro gaffe galabika gatya? Osanga amalwaliro agamu abakyala bazaalira mu nkuubo z'amalwaliro, omukyala agenda mu ddwaliro bamugamba genda ogule gloves, genda ogule kino, ng'ebintu tebirimu mu ddwaliro naye nga tebirina okubeeramu. This is a very big test for Uganda and Africa as a whole. Nti bwe tutayigira ku kirwadde kino tugenda kuba tetujja kuyiga. It's high time African governments resorted to funding their health sector. Bave mu bintu bino bibateekamu sente nnyingi, simanyi byakulwanyisa, simanyi ki, kati abalina emmundu tezigenda kubayamba. Abalina zi bulletproof, engoye za bulletproof, simanyi motoka za bulletproof, kino ekirwadde nga kizze bulletproof zo tezikuyamba. Tanka ze tulina ze twagula tezigenda kutuyamba. Eddagala lya corona teririiwo. Naye wano speaker bagenda ne bafunawo omusajja omuzungu, simanyi ne bagamba yakoze eddagala lya corona ne bamuleeta ne bamwanjulira president. Kati obulwadde bwazze katulabe. There are so many dubious schemes here. Okitegeera abantu befuula abategeera ekintu naye nga just bakitaddewo kifunamu ssente. So muganda wange gwe wenna ali eyo, munaku munnange, mwavu munnange, ffe tetulina ssente zino atutwala mu nsi ndala newankubadde boda bandibadde tebannaziggalawo, negwe oyinza okuba bw'olwala nganze oddukira kiruddu ne bakuwandiikira ebbaluwa ne bakuwandiikira eddagala n'ogenda n'olyenoonyeza mu famasi. So ffe tukanye kugumira mateeka, tunaabe mu ngalo, twewala okukwata abantu mu ngalo. Tufune bumasiki. You should wash your hands as often as you can. Emirundi gyonna gy'osobola okunaaba mu ngalo. Ne tusaba ne gavumenti nti this is the time gavumenti we yandibadde ekirowoozaako, kubanga abaana bali waka baakomawo, abantu bagenda kuba bakozesa amazzi mangi nnyo households okusingawo ge babadde bakozesa. Gavumenti yaffe terina solutions. Tenavaayo negamba nti kakati national water abantu ejja kubawa amazzi, ebisale tugenda kubisala oba bagira babawa amazzi, temusalako muntu mazzi wakiri mu mubanje asasule ngazzeeyo ku mulimo. They have not come out with such an incentive, because okulwanyisa ekirwadde kino ekisookera ddala kunaaba mu ngalo. Naye abantu abasinga ku taapu we bajja amazzi bagaseera. Ekidomola ku taapu ezimu ga 3, location ezimu ga 5, location ezimu kya 2. So it depends.
So our government has not really come out with solutions tugenda kikombatinga tutya abantu betaaga okunaaba mu ngalo. How are people going to, to overcome this? Abamu bali mu bitundu awatali mazzi. Sinawulirayo gavumenti nti mu bifo nga bino ebitaliimu mazzi tukoze enteekateeka bweziti oba tufune emmotoka za district ebazibaamu water tanks bagambe nti kakati ebifo ebitalina amazzi bulungi tukole bwe tuti. So I believe we can achieve much as a nation. Naye obuzibu problem gye tulina nti abantu abasinga possibly abali mu buyinza abalina okukola bino bye tugezaako okwetaaga ng'eggwanga beerowoozaako bokka bwe badde eri ne bateesa insurance scheme zaabwe ba MP bateesanga bo tebalowooza ku bantu babatuusayo mu parliament beerowoozaako bokka. So ke kaseera eno coronavirus kakati gye tuyita ndowooza live band lukoba ku lukoba. Oba oli mugagga oba oli mwavu ffenna kigenda kutwambala, ffenna tugenda kwesanga mu nkubo z'emulago nga tukimye eddagala lyokima lyobadde okime China ng'olina kulijja mulago. So nga ne wana abasawo abalina obukugu obubajjanjaba nga bwe bajjanjaba China weebali singa baba n'ebikozesebwa ebituufu era ebyetaagisa era ebituukiridde. But the problem is that our hospitals are majorly less equipped. We don't empower, we don't equip our health centers ne machines ezeetaagisa n'eddagala eryetaagisa. So ladies and gentlemen, obulwadde bwayingidde Uganda. Munnayuganda munnange, mwavu munnange atalina VIP passport tugenda kubeera wano, tugenda kuddukira Kiruddu, tugenda kuddukira Mulago, tugenda kuddukira Kawempe ne mu malwaliro ga gavumenti amalala okusinziira mu bitundu gye tunaaba tuli. Naye gwe ekibadde kino onoomalako otya? So tusabire eggwanga naye ate essaala zokka tezimala. Tulina okuteekako ebikolwa naaba mu ngalo emirundi gyonna gy'osobola. Tokwata abantu mu ngalo. Abatalina bu face mask obwo funa akatambaala keesibe kasibire eno emabega kwegamba obeere nga bw'oyogera n'oli bw'ayogera waliwo abantu aboogera nga bawandula amalusu. Kitegeere olwo abantu aboogera oyinza ofuna akatambaalako butambaala abo bubiri n'omanya nti akamu mbeera nkeesibye akamu nenkateeka mu nsawo for other purposes, something like that. So tuyinza okwogera ku kya face mask. Right now face mask bazi ziri more expensive. Omuntu wa bulijjo oyinza obutasobola kagula okusinziira n'enfuna yaffe nga bweyimiridde. Neze nkugamba akatambaala kayinza okukolawo nga bwe tuyiye ekiddako. Katonda bw'anaaba atusobozesezza. Gavumenti yandibadde yataddewo dde entegeka abantu b'omu byalo nga babawa face mask ez'okwozebwa eziri reusable. Omuntu n'akakozesa olunaku lwonna olweggulo n'akooza, but nothing of such has been done. Waliwo bwe tuyita abagagga wano abeefuula abamansamansa ssente. They have not really come out with a solution. Ba MP be mulonda abamu be mufiiririra baganda bamwe ne babatta nga muli nabo. They have not done anything. Abamu bali mu maka gaabwe n'abaana baabwe. Okitegeera mwena abalina abaana mubakuumire ewaka temubakkiriza kutambula. Abazadde mugule emmere ebeerewo ewaka abaana baleme kuzunga. Making sure emmere ogigula ebeerewo. Teekako TV abaana balabe TV babeere ne update kuba TV zonna nebaza media houses zonna nti zigezaako okuwa update embagirawo ku kirwadde kino. Thank you so much all media houses that have been positive, that have done positive reporting of coronavirus. So embeera y'obwetyo bweyimiridde essaala temala ekirwadde weekiri tukirwanyise tukole ekyetaagisa kyonna okulaba nti embeera tugiza mu nteeko. Mbagala nnyo baganda bange ku kamera nkoze ne Aaron Bobo
tugenda kubanga tubatuusaako ebintu bingi nnyo mweyongere okutulaba tusinzira makindi okubaweereza mu studio zaffe ezinekaanekana bwe ziti. Thank you so much for your continued love and support. Abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, baganda baffe ekirwadde kyasooka eyo ne katubasabire abe South Africa ekirwadde neyo gyekiri. Please stay safe, mwekuume, mugoberere ebiragiro byonna ebyensize mulimu bannange abali ku mawanga bakadaama, bannange mwekuume. Stay safe Ugandans wherever you are. Okay, baganda baffe abali e Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Jordan, please stay safe. Abali e China, Hong Kong, Singapore, brothers and sisters, stay safe. Abali mu Europe ekirwadde kibayisa bubi nnyo, but stay safe brothers and sisters over there. Abali mu America, guys stay safe. Abali Canada, Australia, guys stay safe. Tusabe Mukama Katonda naye ate okusaba ku kessaala temala. Until next time, thank you so much for watching.